Abasessaloniika Essuula 2. Kaakano abooluganda, twagala okubategeeza ebikwata ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo era nga bwe tuli kuŋŋaanira waali. Tubeegayirira muleme kusagaasagana mangu mu birowoozo byammwe wadde okweraliikirira nga mutegeezebwa nti olunaku lwa Mukama lutuuse, ekyo ne bwe kibategeezebwa omulanzi oba mu lugambo wadde mu bbaluwa egambibwa nti ffe twagiwandiika. Temukkirizanga muntu n'omu kubabuzaabuza, kubanga olunaku olwo terulituuka ng'okujeemera Katonda tekunnabaawo, era omuntu omwonoonyi ow'okuzikirira alimala kulabika. Aliwakanya era alyegulumiza ku buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, era alituukira ddala ne ku kutuula mu ssinzizo lya Katonda nga ye yennyini yeeyita Katonda. Temujjukira nti ebyo nabibategeeza bwe nnali nkyali nammwe, era mumanyi ekimuziyiza okulabika okutuusa ekiseera kye lwe kirituuka alyoka alabike. Obujeemu weebuli bukolera mu kyama, kyokka oyo abuziyiza ajja kubuziyiza okutuusa lw'aliggibwawo. Olwo omujeemu oyo alirabika, Mukama Yesu waffe n'alyoka amutta n'omukka ogw'omu kamwa ke era n'amuzikiriza n'ekitiibwa kye ky'alijjiramu. Omubi oyo aleetebwa Sitaani alijja n'akola n'amaanyi mangi eby'amagero ebya buli ngeri n'ebyewuunyo eby'obulimba. Era alikozesa buli kibi ekiyinza okukyamya abo ab'okuzikirira kubanga baagaana amazima agandibalokodde. Katonda kyava abaleka okubuzaabuzibwa bakkirize eby'obulimba, abo bonna abatakkiriza mazima balyoke basingibwe omusango kubanga baasanyukira ekibi. Abooluganda abaagalwa ba Mukama waffe, tuteekwa okwebaza Katonda bulijjo ku lwammwe, kubanga Katonda yabalonda mube ababereberye mu kulokolebwa olw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, abafuula abantu ba Katonda abatukuvu olw'okukkiriza amazima. Yabayitira mu mawulire amalungi ge twabategeeza, mulyoke mugabane ku kitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo abooluganda mube banywevu, munywerere ku ebyo eby'amazima bye twabayigiriza mu bigambo oba mu bbaluwa yaffe. Kale Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe eyatwagala era olw'ekisa kye n'atuwa essanyu eritaggwaawo n'essuubi eddungi, abagumye emitima era abawa amaanyi mu birungi byonna bye mukola ne bye mwogera.